Entiisa ebutikidde abatuuze b'Erumbika mu ggombolola y'Ekyondo mu disitulikiti y'e Kasese enkya ya leero. Munnaabwe Yusufu Mbuusa atemera mu gy'obukulu 85 bw'asangiddwa ng'attiddwa mu bukambwe. Ono asangiddwa wakati mu kitaba ky'omusaayi mu luggya lwe enkya ya leero era nga n'ebintu bye mu nnyumba ye bisaabyeko omusaayi. Kigambibwa nti Mbuusa abadde mulimi wa kkooko nnakinku era kiteeberezebwa nti ssente ze yatunda mu kkooko ono ze zaamuviiriddeko akabasa. Jovanel Bwambale muzzukulu w'omugenzi atukakasizza nti jjajjaawe yandiba nga yayingiriddwa abazigu abaamumezesezza omusu oluvannyuma ne bakuulita n'omutitimbi gwe yafuna mu kkooko wamu n'ezaamuweebwa gavumenti zimuyambeko ng'omukadde. Possibly he was attacked by the thieves who claimed to take his cocoa and it's realized that he had received money for the government, old people, and we suspected those people might have come and take the money that they had suspected him to be with. So today morning we just found our grandfather having been killed. Okusinziira ku Nelson Tumusiime omwogezi wa poliisi w'ekitundu kino agamba ettemu lisusse era nga kati lino lyakuna mu bbanga ettono. So far we have registered 4 cases of murder, two murder by mob, and then these other 2 they are murders resulting from assault and stabbing. Atubuulidde nga bwe batandise dda okunoonyereza ku ttemu lino. Wera CPS who swiftly responded to the scene of crime. His body was conveyed to Wera Hospital for postmortem results. Oluvannyuma omulambo gutwaliddwa mu ggwanika mu ddwaliro ly'e Bwera okwongera okwekebejjebwa.